You people, stop taking media so serious like that. Mwe bantu mmwe guno no mulundi gwange gwakubiri nga nkola story ya mwana muwala ono gwe bayita Dr.Harima. Waliwo omuntu omu nabadde ndi mu mboozi nga eyo gye nkolera research nangamba ane Dr.Harima yani Dr.Harima yamanyi buli kintu. Dr.Harima yamanyi ebyomukwano, yamanyi ebyeddagala, yamanyi okubuulira, yamanyi okukola ki. Ne mugamba waliwo Katonda omuntu gwasobola okukwata n'ateeka mu nsi nga muwadde ebitono ebirabo ebyenjawulo nga asobola okuwa amagezi, asobola okujja njaba ate asobola okubako ne byakuwabula. So ye mukyalo oyo Dr.Harima. Naye ate mu buntu Dr.Harima nze anjagala mbeko bye mubuuzo oba oli awo lumu. Emanye ennaku zino nafuuse bagundi mu muntagingire. Nange nafuuse nga bami Mr. Update nenga bami sinagenda mu video eno. Akansoke ntwalo okusaasira kwange eri Mr. Update Segirinya. Nti Mukama abeere wamu naawe akukume n'obulamu kubanga mbeera mu oli sinungi. Ebyo mbivuddeko si bye byandese. Dr.Harima avuddeyo buterevu nabeera nga ayakira alipira era nga aboggolera abo bonna abakisusiza ne batandika okubeera nga bayingirira obulamu bwa mwana mulenzi ne mwana muwala Derrick awo kwosaako Muna. Derrick ne Muna nabagambira ddala okuva ya beach party eyaggwa embiranye ku TikTok neggulwawo naye nga embiranye eyo ate eggulwawo ku bo ababiri ate era bo ababiri ate bavangayo kunnyonnyola kiki ekituufu. Abwe nabadde njogerako n'omuntu omu nangamba nti ekyaleeta obutakkaanya ku TikTok sigenda gamba nti wakati wa Derrick ne Muna, no, ekyaleeta obutakkaanya ku TikTok nti kyava ku kivulu ekyo nti ekyali kisuubirwamu si kye baafuna. Naye waliwo n'ensonga endala eziri kubungeesebwa zino nga zikwatagana ku YouTube. Ensonga eyo mpanvu koko era njagala ngibalambululire mbawe ne facts. Wakozi waliwo ebimu ku byo bye nazudde ne bye nafunye bye njagala okubeera nga mbabuulira ku YouTube n'amawulire agabungeesebwa about their YouTube channel. Ngenda kuba nkuwa facts era omanyire eddala ekituufu. Kati Dr.Harima Namakula ulira nnombo Harima Namakula. Dr.Harima yavuddeyo n'abeera nga ayambalira buli muntu eyali akedde ku makya n'akola akatambi ku TikTok nga avumirira obanga agezaako okusiga obukyayi obanga agezaako okubeera nga ayawukanya abantu bano ababiri Derrick okwosaako ne mwana muwala omuto Muna. Dr.Harima bigambo bye yansanyudde nnyo. Yagambye nti abantu abamu tusukka we tukoma limits zaffe ne tuzibuuka akakaguwe ne twerabira nti kaali kasibiddwawo. Oyinza okwerabira okutandika okuvuma Derrick ne Muna mu kaseera k'otandikiddeko, yes, naye ate nakusaba ofumiitirizeemu layini eyo gy'obeera osusse nti oyingidde ate mu kitundutundu ky'obulamu bwabwe lwa nsonga nti kati nze nnyinza okuba viki wammwe nnina abantu nga mmwe gye muli munjagala kullo naye ate n'enkola ensobi emu ne mutandika okubeera nga munjogerera naye ate mu bigambo ebyo bye muyinza okutandika okunjogerera ndikwegerezaako ne musukka we mwandikomye. Katugeze n'otandika okuwalampa famire yange, katugeze n'otandika okulingiriza mu kyekibadde mu kisenge kya awo obeera osusse ku layini kw'obadde oteekeddwa okukoma nga faani wange. So Dr.Harima kye yabadde agezaako okubeera nga agamba abantu ekituufu kiri nti Muna ne Derrick kiba kyali wamu. Ate era waliwo ne vidiyo endala gye ngenda okubakolera. Ekituufu kiri nti Muna Derrick bagenda kwengejinga. Muntegedde bulungi? Kansooke nkujjukirize nti tuteekebwamu ensimbi bannaffe. I'm sorry. Tuteekebwamu ensimbi bannaffe abo be bayita ba Biva organic natural and healthy products. Bw'obeera ng'oli mulwadde totuuleyo waka n'ekirwadde bannanga obulwadde butta. Ate obulamu tebulina speya. N'ekirala eddagala ery'ezzungu ebiseera ebisinga liba ne side effect mbw ate omize overdose mbw ate wano underdose, naye eddagala eryaffe ery'obutonde terina side effect ku mubiri gwo naddala nga litabuliddwa abasawo abakugu. N'olwekyo nze bw'oba mulwadde nandikurecommending nze otryingeko oba obulamu bwo obuddaabirize ng'okozesa eddagala ery'obutonde nga olijjidde ddala ate mbasawo abakugu abo si balala be bayita ba Biva nacho
and health products bakutusaako just obujjanjabi obwo okosaako bannaffe balala be bayita Baroni and Sons basangibwa bo Kireka Kamuli Road bakugamba obwavu osobola obuvamu butereevu nnyo ng'oguza akuuma ak'emberenge ku bbeeyi ensaamusaamu ate n'obeera ng'osobola okutandika obulamu ku kakapita akatono ng'ate ne business gy'oinvestinzeemu ezza amagoba abo be bayita ba Baroni and Sons bw'oba obaagala obuma bw'omulembe nga bw'oyagala okozesa ate nga buli original ne bekaba kafudde bakubira essimu ne bajja ne bakanika akuuma ako kubwereere just osasula busasuzi mtambula ereese makanika oyo so babayita ba Baroni and Sons basangibwa Kireka Kamuli Road enamba zaabwe zibeerawo awo naawe awulira ng'oyagala okwambala mu kkubo obeere ng'oweebwa ekitiibwa babayita ba First Grade Designs yambala bulungi gumira obeere ng'oweebwa ekitiibwa wonna w'okola ki wonna w'obeera oyita bo basangibwa okusalama road ewakuleekaana era ge kasita otuukaawo ng'obakubira oli mwami oli mukyalo oli mwana bajja kwambaza oveewo nga ebyambalo by'oyambadde bye bifiitinga omubiri gwo oba ebinyumira omubiri gwo osobola okunfollowingako ku mikutu gyange emigatta abantu gyonna okuli Instagram, Facebook, Twitter, TikTok wonna nkozesa Viki exclusive VIC si Viki ey'abakazi then osobola n'okutypingamu WonderBoyUG mbeerayo era n'onfollowingako. I sign out. You people, stop taking media so serious like that. Mwe bantu mwe. Bino n'ebintu nade nabibuusizza amaaso zino ensonga nabadde ngambye waayi. Naye bino ebintu byavudde mu kunoonya content. Otandika otya okuwala n'omuntu n'omusimbako amakanda ng'olinga ng'amumanyi gwe toba mulogo. Ne bantu muwalayi mukisusa. Let them be. Let them be. Mwaba takimanyi nti wano ku media tubawo ekyo ffe kye twagala mutegeere era kye twagala mulabe bamikwano muve ku bantu bane mutwesonyiwe. Let them be. Bino ebintu kale fine mbikola kale kunoonya content twakikiriza naye ate mukisusiza muyingiridde obulamu bw'abannammwe. Omuntu omusembyeko amakanda omukoledde video nga 20 ate ng'ozijja ku law gwedde Uganda ozimba essabo kubanga okigwanira. Banange let them be. Buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kaakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kaakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Baroni and Sons Kireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga eyo bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance y'aba Baroni and Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi manyisi nti buli popcorn abwatuka kati Baroni and Sons twasala tuti bakasumaazi babe bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi gwe kola order yo eyeetaaze emberenge ezo ne akuumaako tujja batubikutuusaako wona wooli. Ne Baroni and Sons Kireka bayinza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matumanda gasigiri. Wani tata wegolodde namu. Ennaku zino bannange. Ennaku zino ki? Osazanga kabiri iti. Okuba wofunaganya kakipa kano. Wake up call. Kosiba kolo weka. Kano kenajjamba biva. Bannange wante sanyu. Okakasa. Oli mumativu. Ndi mumativu n'okukyawo. Owankomewo. Wanji. Owanzire. Kukyonkoze. Oli wakunzaaza balongo gwe. Babiva batukolera. Kan male kuwayongerayo ka wake up call akalala. Akalala taata. Nkomawo. Nkulinze. Bakyala bannange ebyange byatselela okuva mu mwagalo wange wetandika okukozesa ka wake up call okuva mu Babiva organic natural and healthy product twafuna akamwenyumwenyu ku matama basangibwa ku Lubaga Road awo ku Access Building ate munnange eddagala lyabwe balikola nga bakozesa obutonde terina side effect yonna bwe naali eyo ng'oli mwami munnange beekwate osanyuse ekisenge kati gwe omukyala ali eyo omwagalwawo bw'abaagaanye gano nkuwagabo genda Babiva gula ka wake up call keke iwe mu magezi gende okamutwalire leka ngosanyuka yanasanyuka oluvannyuma babayise Babiva organic natural and healthy products bekwate nawo ofuna akamwenyumwenyu.